nkugamba na kino singa mbadde bwe nabanzizemu okusinkana Rwomushana nja mubuulira kyekyo ekintu kireke ate era n'amagezi ge namuwadde aleme kyogerako nga ye aleme commentinga aleme kukikomentingako n'abo abamuvuma tebajja kweyongera kukola ki watoyinza kuvumira muntu ddakiika 4 nga takwanukula nnaku 2 nga takukola ki takwanukula ekyo kita ate so nga balowooza nti ne balimu okutegekola bye bakola n'obeeraawo oli ono ye Nurudini ono Kagato n'agenda asula enjala nga Nurudini alina emitwalo 2 mu nsawo naye n'olowooza nti Museveni kyekizibu kyaki gwe toli kizibu okuba ndi munno agenze kusula njala nga olina emitwalo 2 bw'oba kaŋŋambe kati oli ku mukolo gwa mbaga n'obuuza ate musika otandika okwogera ku byabasika oba oli mufora mu nkyamu kati abantu abagenza okubalya ow'emyoyo bw'obazza mu ebyo oba obadayivati nze anti enkulaakulana yonna ne church ebuulira anti church ebuulira amanya nga bw'owulira ba Desmond Tutu waliwo n'omwami bineni omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange Pastor Rwomushana nti bannayuganda beekwese mu kintu eki President Museveni MOP Minister naye nga ebikolobero ebisinga obunene bannayuganda ffe tutadde eggwanga lyaffe mu katyabaga mu bubi obunene nnyo butya ffe tuli enguzi bwe tugira ne tugamba President Museveni yalemezaawo enguzi ffe tuddugaza ekibuga Kampala n'ogaba naye ekibuga Kampala kiddugala okufa naye ng'ow'ebikongoliro gw'obisuula mu kibuga obuveera gw'obisuula gwe weekubemu bw'oli ebintu obisuulawa bw'omala ogira n'ogaba ekibuga kiddugala ekikulu President Museveni mubi emisolo mwe muwa enguzi y'emisolo mwe mubba emisolo mwe mwegereka bwe mwagala Rwomushana n'agamba pasita mukkirize bwe muneezuula nti mmwe kizibu kya Uganda bannayuganda Uganda ejja kutereera muggyeko President Museveni endowooza mmwe gye mulowooza nti nno bwe munaakola ensobi ne mufunako gwe muddukira kye mujja okukola nga scapegoat nti bwe mmala okukola ebintu oyo wuuyaawo ino wanuweze nalabye nga Rwomushana omutuufu neŋŋamba naye emisango gino ekizibwa oli yaŋŋamba ebungereza abantu beerumiriza ne bw'ogamba omuntu tuli enguzi yasookayo n'akuwaabira wano enguzi oli akubuuza nti nsobola kuyitawo okusobola okukola kino omuntu atuuka ne ku layini y'okusasula kyasasula nga waliwo abantu 3 nga ye alaba tekimala naga ani gwempa 2 nze nsookewo bwe tugenda okutambula nina muganda waffe mukadde waffe taata waffe omukulu Kagato Maseeka salaamu alaykum wa alaykum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh oli otya oluganda ndi wano sebo muli mutye sebo gye tuli bwe mbiraba bw'obiraba awangi nsooka okusaasira abafuna ebintu nga bwe babifuna ng'oli bw'akugamba kino gw'ofunamu kino ng'oli ategeeza kino aba misconceiving manya abantu bangi basobola okugamba nti omanyi waliwo olugero olugamba nti lwalema abantu okutegeera nti amazzi amatono gabooza ente
amazzi amatono gabooza ente. Aba ategeezezza ki? Nduwulidde na leero. Abamu balowooza nti amazzi amatono bwe bagagawo ente ng'ebooga mugabooza ente. Si kibaali bategeeza. Bategeeza nti amazzi bwe gaba amatono batuuka okuboola ente ne bagamba nti baweeri eyonsa. Okuboola. Kuboola si kubooza nti yanyuziddwe nekkuta n'egayika n'okuyika. Naye baba bategeeza kuboola. Kakati Lwomusana ayinza okuba nga byayogera osooka n'omanya lyakyogerera mu aspect ki? Perspective kikulu nnyo. Naye abantu abasinga obungi babawulira ebigambo by'omuntu byayogera ye olutuuka awali kyawulidde nga wakoma okutegeera. Andi waliwo bwe bakoma abantu nga wakoma okutegeera nga talizoninga kusinga awo. Yes, ayinza okuba nga kyekizibu ky'eggwanga. Naye kati gwe tubuulire lwaki kyekizibu kyaki? Nze nakitegeera kuba naliwo. Wali luddawa? Ewo Lwomusana naliwo. Yayogera ebyo nga wendi awo. Nkulaba. Ntudde bwe nti nga yooyo ndi wano bwe nti. N'agamba atya? Yagamba nti abantu bagenda ne babeera awo. Ne balimu okugenda mu maaso nga balowooza nti ne balimu okutegekola bye bakola. N'obeera awo oli ono ye Nuruddin. Ono Kagatu n'agenda asula enjala nga Nuruddin alina emitwalo 2 mu nsawo. Naye n'olowooza nti Museveni kyekizibu kyaki? Gwe toli kizibu okuba ndi munno agenze kusula enjala nga olina emitwalo 2. Gwe ofuuse ekizibu. Kati bw'ogamba nti Museveni kizibu kya ggwanga. Museveni amanyi n'okukwata ssente n'aziwa abantu. Bazibawe, bo ne bazeeriira. Era Museveni yasigala nga kyekizibu. Amanyi okukola atya President Museveni? Akwata ssente n'aziwa abantu. N'agamba nti abantu mbawadde biliyoni bwe ziti. Abantu banga bali awo. Bwazibawa baziwadde bazituusa. Era n'osigala ng'ogamba nti oli kyeki? Ye kye yali annyonnyola. Bwe yayogera ku ebisaaniiko, Museveni tasuula bisaaniiko. Ate bw'aba anajja awantu bayonjaawo kubajja. Kati gwe naye ate gy'obeera bw'atali kizibu kya ggwanga gy'obeera wafaanana watya? Kati tulina waffe we Namasuba mu kikajjo. Ewa Muzeeyi Musoke. Yogera ku kikajjo awo ganga kapoliisi awo. Kali ku kapoliisi wala. Waliwo wano ewa Muzeeyi Musoke ovudde w'abasiita. Baabakolera ekkubo bulungi. Malidaadi nnyo. Abantu baagaggawala ebizimbe balina bwe bati. Ekyebizimbe kiveeko kubanga era ne Kampala okuva edda nga alimu ebizimbe ebiwanvu nga babizimba. No ngamba wali baali tibayina. Ekyali kibagana yali nfuufu kubanga naye ate nakiri ekyobakolera ekkubo tokyogerako. Wali oyagala balikolere baani? Gavumenti erina era dikolera bantu. Obutabaawo yalwawo dikola. Ne kati baali bakolera. Ne kubirira bamala oddi bakolera. Kati ne bazimba emyala. Teri mazzi nti drainage ne bagikola. Amazzi ne gyegalaga we wali. Amazzi agaliwo gaabwe si mwala nti oba nsulo agaabwe ag'okubayitamu nga be bagayiye. Naye abantu basuula muli ebiveera pampa esaaniiko waliwo bamasikini basula awo bo amazzi bagayiwa emusulo baguyiwa omwo bo tebagenda manju tebalina budde. Bamasikini si bamasikini pasi ngamba mayindi yaabwe oyogerera kuba obwongo bwabwe bulinga obwaba kateeyamba. Kati ogenda n'ogamba nti era Museveni anti ekyo kye mbadde ngamba nti abantu perspective abantu mwe bafunira ebintu. Naye nze manyi nali nina endowooza nti ne bannaddiini nabo basale amagezi agasoboka nga bw'olaba Qur'ani terimu weeyogerera ku Museveni nti wuuno. Era yenna oba sheeko oba muwalimu oba ani alibaabuulira n'ateekamu Museveni aliba Qur'ani agyongeddemu kintu. Ne Bayibuli bwe baba bakola. Kati wali kikubeeza mu Bayibuli ng'obuulira oli owa myoyo ndiga oziriwo w'emyoyo ate n'oyogera ku Museveni. Manya nti abantu abasabira mu kyaki yo si baaludda ki? Kati bonayingizaamu kyoyingiza ne bona bowaanye gundi kibirige ne bona bowaanye Semwogerere ne bona bowaanye ani bajja kutabuka abamu abatamukola ki? Kati gwe kyoba okola ebyo byewale kubanga gwe omulimu gwo ate kubalaza mu ggoolo eri emu Katonda abantu awo baatuuka.
abantu nze nkubuli okimanyi nti abantu ojja n'obanga obalyawo ng'ogabula amenvu ne bagagaana. Abantu batuuka okugaana amenvu ate era n'ogenda wano gwe njagala obenga muli kyankwanza ogabula amatungulu oba baligalya. Amatunga kozi go gaba mamyufu. Olaba oba baligalya ne ape myufu tebazirya. Abantu biwalana paka. Awo baatuukawo. Nga bafuna ki? Nedda kye bafuna tekiriiwo. Omuntu awalana taba na kyafuna. Bw'owagira ttiimu kyeyo omupiira. Asa. Mani yu yakola ki? Okimbuulire ekitagikwagaza. Okay, nze natandikira okuwagirirwa omupiira. Yali biringe 3 ebiri 3 nga babbi nnyo nabaki abamani nga bwolaba Argentina bwe yabadde ba World Cup sima babadde ogigoberera mbadde njigoberera naye Argentina yo yabadde tebbanti nga babbira nzibiri kati yembeera eyo ne Mani bwe yali kakati ngekutema ref nawa kadi lwaki ogudde bo n'ogwo obubyo bakutema olina gwa bwotyo onemeseza n'okuwa oli kadi ogudde mupiira gw'abali nga bagenda ne ngamba kino tiimu kya Mani yu njakiwala na paka mu kabuli oyo ye muntu bawala kati oli agenda n'anyiiga nga yeesimbawo oko n'owa DP n'awala na DP paka lwaliva muki yeesimbawo n'owa CP n'amuwangula n'awala na CP paka lwaligimalawo kati be NRM nuupu abo bajja kuwalagana abada ne abada ne bakyawa amenvu bakyawa n'emicungwa gino egiva egindi e South Africa. Nine yansanga. Nangamba. Kale nakulabye otaddeyo content wa NRM. Halo. Yansanga yiwa kiseka. Wa NRM abafanana ati. Ati nateekayo ko content. NRM yaleeta abantu abanakwata rallies zaabwe. Nali part kweyo team. Kugundi ku party ku timu yabo. Amawulira abakwata ebintu nga balaba campaign bagamba eki abantu abatuze bagamba ki nga mbiteekayo ku page. Olina ngamba nti omanyi nti wali otegeera naye mugamba kati kye kyakututekwata ebintu byabali waliwo etteeka lyonna kyenjagala okunyinyina nti omuntu awalana natuka n'okugamba nti bw'osanga ab'NRM nga bakola ekintu gitawo buyisi si bwe kiri bw'osanga abanupu nga bakola ekintu gitawo buyisi kakati nze tondaba wano era namugamba kyogamba amawulire ga nupu go togafuna abagakola babiri babawalane kuba gavumenti erimu yaki gavumenti oba NRM ba Museveni bwalaba ow'amawulire owa nupu yagatadde ku NTV oba wa amuyombese bamukwate bamubuzeewo lwaki wataddeyo amawulire ga nupu lwaki wakutte Kyagulanyi ng'akola laale ne mubuuza gwe kyolaba ki ekituufu nedda ne mugamba anti kati ky'oŋŋamba oba otegeeza nti ngeri gy'otagala nteekeyo gano nabali nabo baba bagataddeyo babavunaane kakati ekyo kyekizibu ekiri kubana kye nagambye nti abantu naddala abavubuka b'ennaku zino ye reasoning yaabwe balowooza nti bw'oba towagira kintu olina kukiwalana bw'oba tolya nnyama bw'osanga agirya lwana naye oba omukuba omutte bw'oba nga kati nze bwe mba ndi wano nga saagala mmotoka gye bayita Land Rover bwe nsanga agivuga muvume mwogerere buli kyenjagala kyonna mulangire n'obutategeera amawulire bwe muba mugasoma bakugamba kusoma mawulire oba gangeri ki oba gangeri ki okujjako agesittaza ge bakugamba nti ago gakole ki go meeting naye amawulire galeete nga gali balanced ng'onyonnyola gano na gano n'ogamba naye ate waabaddewo bo abalina endowooza eno abo bali wakati abali neutral ge gandibadde amawulire nze era sirina buzibu bwonna na muntu asoma amawulire nga nnyonnyola ebikwata ku NRM oba ebikwata ku NOP olw'ensonga nti bwe muba mu campaign nga zibadde campaign kye bategeeza baba mugende muwulirize manifesto z'abantu abo bombi gwanaabo ow'okulonda olyoka olondeko ky'oyagala omulonzi olabe ki ekikuyingidde ani akulaze gye balaga watuufu ndoza yandibadde enkola entuufu kati nkuzaayo esebo omukulu Romoshana Pastor yayogedde abantu bajjemu ki balabanga bbe yabasaliddwa omusango omunene Romoshana bye yayogedde bituufu nnyo
nze nja kukiyita na 100 paki %. wabula laba kuba byabadde mu forum nkyamu. Kiki oyita forum nkyamu? Bw'oba kaŋŋambe kati oli ku mukolo gwa mbaga n'obuuza ate musika otandika okwogera ku byabasika oba oli mu forum nkyamu. Kati abantu abagenza okubalya ow'emyoyo bw'obazza mu ebyo oba obadayivaati nze anti enkulaakulana yonna ne kyaki ebuulira anti ekyaki ebuulira amannya nga bw'owulira ba Desmond Tutu waliwo n'omwami Benin ono gundi Benin naye awuliriza bulungi nnyo n'oli omukyala waliwo omukyala oyo abuulira mulungi sigaanyi nze sikigaana ekyo naye kati ate enjiri ejja kunyumira nnyo abagize nti manyi omukristaayo omulungi bw'aba nga ali wayonjo bw'aba nga asasula emisolo kubanga ne Kaisaali byaliwo ne bagamba nti bya Kaisaali byani olw'okubiriza abantu kuwa misolo bw'onaaba nga oli wayonjo ng'era Yesu bwe yasanga abaali bazanyira mu yeekaalu n'abakubiramu olwo buyigiriza kuba bayonjo naye bw'amangu ddala bw'ona akidaivatinga n'okijja eri mu kyaki n'okizza ku bulamu obweno kuba omanyi batugamba mu ddiini bwe muba muli mu ddiini buli lw'onaasembeza ebintu by'ensi ku bino by'oyagala okubuulira abantu bya Katonda olina bw'oba okyaya okujja mu ssinzizo. Abantu nze nkubuulira bwe ntyo ogamba promotion okuyingiza ebyobufuzi ekitundu ekinene kyabadde kikola ki kirina bekigoba era okubabuulirira anti oyinza okuwulira nga oyinza okuba nga olowooza nti ababuulirira nga naawe kati bw'obuulirira bw'otyo ng'oleese nga bo kyobabuulirira kye bataagala oba obagoba kati bumbuulira gy'oyinza obabuuliramu bakyagale ekyo oba omaze okimanya nti ekyo abantu bakulumba bubi okireetere mugundi endala nti naye kyendowooza omukristaayo yandibadde muyonjo. Omukristaayo obeera otyawo ne munno nga tomwagala kyekiri mwagalane yagala nnyo n'ekitundu kyo ky'obeera nga bwe walaba Musa bwe yayagala abantu be bwe yayagala banne Abayisirayiri olwo obayigiriza ki patriotism okitegeera bw'ona bagamba muddiranga ne muyonja ensi ne muyonja endaka ekitundu kyammwe nga bw'ojjukira bagamba okwewandiisa abantu bonna ne bagenda okwewandiisa naki olwo bw'oyita eyo abantu bakuwulira naye olw'okubanga bino ebyobufuzi by'ensi birina byayawukanya abantu era abazungu abo bennyini abaleeta eddiini era be baabireeta nga bw'obeera owa kabaka yekka ne bagenda ne bagamba nti owa kabaka yekka teweegatta n'owa DP owa DP ayagala kutwalako ntebe aba UPC bwe balungirungiko bwe baweegatta nabo oluvannyuma bajje bakubbe emmundu bagabe kabaka mu lubiri kati awo we baabateeka kakati abantu ekyo kyabayingiramu tokyasobola kibajja mu kiringa bw'olaba eggwanga lya Buyindi ekintu ekitasobola bavaamu kwe kwonoona ku kkubo Abayindi okukunkumula n'oggira n'emikolo gyonna ebyo byonna egyo anti baakitandika nga obusungu bwabakwata bukwasi nga obusungu bubakutte bayanyiiga ku liberation yaabwe nga baagala ogoba abazungu mu Buyindi ng'omuzungu ne boonaamukola yali yasibaro nga kyewagiranga nga ajjayo emmundu nabo bwe kye baakola nga bagenda mu miitingi zaabwe nga batuula nga bateesa ngeri ya mugoba nti awo omuyindi atya omuzungu tayagalira ddala wantu wakyafu kye tuba tukola tugende ku kkubo twonoone okuva e Kampala paka ku State House ku mulyango tulabe wanaayita nga atambula okugendayo nga buli wamu wonna wonna leero ne bwogenda ebbombe ate nno nga bujjukira balidde capati olina aleeta abanga asaze ekitundutundu ky'omuguwa n'akisuula awo myezi 8 tekivuddeewo kikunyira balya capati ate nga nkalunzibu kati kuli Kamulali omuyitirivu kakati n'ensowera yennyini efa n'ebiki bifa n'ensiriŋŋanya naye ebitundutundu y'emiguwa nga byolaba ogamba nti ono guno muguwa kiki ate bw'oba walidde capati balya capati bikalu naye ate Kamulali kati bonna bagenda abayindi abazungu bagenda okulaba nga bafa ne bagamba nti tujja kufa bukyafu katusegulire ebbombe ne bava mu kyova olaba Buyindi yensi ekyasinza okukyusa ebibuga ebikulu ebingi kati
Uganda yakakyusa ebibuga mirundi emeka mulundi gumu gwokka okuva Entebbe dde Kampala. Yes. Buyindi yalina Kalikata. Yalina Bombe. Yalina Kalikata. Nemuvaamu. Abayindi anti baba abagobaayo. Aba Ferdinand Magellan yawe batuukirayo. Ne bamala ne bakola ekibuga kibayita Bombe. Abasajja era ne bakikola ekintu kyekimu. Nakyo ne bakipamira. Kati bagufuula muze. Bomanyiza nga bo basumulula empale. Nga basumulula kyezira kunyiga bo tulye ennaku 3 ajja kiwulira. Nakyo ne abazungu ne kibatama ne bagamba nakyo ne bakisegulira. Kati ne baagala batandike New Delhi. Kati kyebatandika nakyo kiri awo. Naye era nakyo naye anti Delhi babitereeza kyengamba ne kifuuka capital. Naye era nakyo bajja kyonoona nga bwe bayonoona biri. Bajja kunyiga lwe bananyiiga bajja kubeera muzikali neeyo waggulu. Ng'oyinza okulowooza nti basuula biyinja. Kati omuntu ensozi mukoka ajja kuba takyasobola. Mukoka talina gy'atwala biguwa biri. Owaabwe wennyini anti bala omusulo liita ne biriita ogateko ensozi kati abenga kati omugga mpozi nga Gangezi yali bayamba. Gangezi balina omugga baguyita River Gangezi. Gusobola okubayamba mpozi ne gufulaadinga ne gutwalako. Naye era nabo bagenda kufa olw'obukyafu kuba buli babuyise muki. So abantu batono nnyo abaagala okuwuliriza ebintu by'obufuzi mu foramu gye baba balimu. Okujjako abo bokka bw'oba oyagala okubuulira okwogera ku by'obufuzi abantu baleme kukola kabi konna. Opima bafiiriddwa mu kuziika tebafaayo. Babeera mu nnaku yaabwe. Buli gw'oyogerera afuguma bufugume. Awo ennaku zino bakuba enduulu. Ekyo ne beerabira n'omufu waabwe ne bagaana n'abantu abamu okuziikako. Anti ebintu bwe baba babigaana kati gwe ng'ekyo omanya kati olaba bamugaanidde ku mufu. Kati byogere mukyaki ojja kulaba ng'entebe zisigala nkalu. Nze nkugamba na kino. Singa mbadde bwe naba nzizemu okusinkana Lwomushana njya mmubuulira ti ekyo ekintu kireke. Ate era n'amagezi ge namuwadde aleme kyogerako nga ye aleme commentinga. Aleme kukikomentingako n'abo abamuvuma tebajja kweyongera kukola ki. Watoyinza kuvumira muntu ddakiika 4 nga takwanukula nnaku 2 nga takukola ki takwanukula ekyo kita. Ate naawe omanya nti waliwo kye tuyita consensus. Buli lw'oyogera ekintu amaloboozi agava mu luvuuvuumo gagamba ki bw'okimanya ng'ekyo kikola ki. Kyova olaba General Museveni mugezi. Bweteekawo amaaso aga ayinza okkeera ku makya n'agamba nti ebyokuyonjanga ku buli lwa 6 Olusemba abijjeewo ku kye yalabyeko giri gyabadde miggo. Tunalaba kube bakubye emiggo. Abasajja balinga bagambye ndi mugende nga babuli kumusanga naye nga babakubira ki kujemera biragiro. Anti Uganda tefugirwa ku biragiro, tefugirwa ku dikuri, efugirwa ku mateeka. Bali olina kuyisa teeka mu kyegamba kiri bwe kitya. Yabadde order kutoka kwa mukubwa. Mukubwa yakirese hani omwana bagende beere bagende beere ye yagirese omwana yagambye tukoye obuchafu abantu bagende beere order kutoka kwa mukubwa ebwoko maawo bagende beere. Nze nabadde ndowooza nti Uganda tefugirwa ku biragiro, efugirwa ku mateeka. Anti Nabbanja waba yazze nga Nabbanja kuba yemmanya nti abeera ki Prime Minister Constitution yemuteekawo. Kati Nabbanja bwe yandibadde akireeta yandibadde akiyisa muki kuba yakulira government business yandikiyisiza muki Parliament yekireeta kuba alina nekyakiikirira bwe bamala okiteesaako ne bakyanja ne libateeka ne liteekawo mu Constitution naye bweba dikuli kuba eyo dikuli kati. Nze badde ngamba tujeeme nga bw'obadde otandise. Obadde ogamba tujeeme. Toba musiru. Bajeemera ekiragiro. Zira nagambye nti bwe libateeka. Anti nze abantu weda kye ŋŋamba. Bwana ngambye nti General Museveni bw'alaba ekintu nga tekigenda kuyisa bulungi bantu. Agamba nekivaawo. Nze ekyo nkiddamu. General Museveni bw'alaba ekintu nga tekisanyusizza abantu tekibayise bulungi era ayinza okiyimiriza n'agamba nti tusooke tulabe engeri gye kitambulamu. Kati gwalayo kyabayisizza bulungi bubi. Kyabayisizza bubi lwa nsonga emu. Nze nja kuwayo ensonga zange.
sigamba ndi nkiwakanya mu bantu ate abaagala abantu bayonje ndi omu ku baki era n'abantu nabagambirawo nti nze mu binsanyudde byonna kwagala kuyonja nga kikungo ng'abantu kuba ebyo nze nazaalibwa weebiri naye twakuba nkyazze mu ngeri ki engeri gye kyazzeemu kwe kubeera nti nze ng'ewaffe kati tuli basajja banaku ewaffe olutalo buli kyalutuyitamu twasigala tutyo ne Bulemeezi kati twayoze omusaaniiko gwonna nga bwe twagwera kwe guli ku kkubo nze omanyi nze nina ebintu byesagala nja kwawukana naawe mu kintu kimu ebintu by'okuŋŋamba nga okwogera ku General Muhoozi nze kye ŋŋamba ku lwange kyendaba nti engeri y'okuyoola ebisaaniiko yeeresa obuzibu okuyonja tubimaze tweze tukuŋŋaanyizza naye tebivuddeewo kubanga tetulina kwe tubikolera ki ati anvaako nze nina nkugamba bwe nti nze sijja kugamba General Muhoozi sinza nedda nze ŋŋamba ba councils ze tulimu kuba bwe ba state council bwe ba municipal bwe ba ani balina obusobozi na buvunaanyizibwa bwabwe omulimu gwabagejjako nti General Muhoozi nga bwe yagambye nti tugikole ki tuyonje kaakati bo bajje bayolewo omusaaniko gwe twayonjezzaamu munnanga abantu ebisaaniko bye twayodde bwe twamaze okwera tebyavudde we byagenze n'abaali babitereka biri ku buli luguudo kwebiri era mugamba nga bw'obadde ogamba nti kyeyaleese kinyigiriza abantu otukanoga president asaana akiyimirize mugambe wuuyo mwami nkulabye simanyi naye bulijjo kikyonoonya muli nze mwekyo nze mbadde nkigamba bwe nti ogambye kinyigiriza abantu nenkubulya enyiga gye kinyigamu bakubye nnyo abantu kibooko si bw'ogambye General Muhoozi leka mugambe nze kuba gwe mumanyi mwe mukyusa ebintu General Muhoozi nze kye mmusaba atugambire ku basirikale bano abaamaze gakuba bantu babanyigiriza naye nga nagambiddewo nti ekyokuyonja nze nakikoze eki era nkyagala naye ate abayagadde okukyenfoosinga oba babalagidde bulagizi nti mubakube nedda etteeka bwe limenyebwa tebakuba bukubi bino tebigenda kubaamu kusiba muntu oyonjezaawo anti okuyonja nze nkwagala kakati oli mugambe tasobola kugaana approach nakyo omwana oyo bannange obutambi bwatambudde bulungi omuvubuka oyo yaganyiiko yabadde atambula bibi bwati basajja ne bava eri ne batandika omukuba ayita mu bantu bonna yebayonja nedda gwe bagambye nti okuyita mu bantu watya singa ate yabadde wa security ng'alina emirimu egiri ofiiso gy'agendako nedda kyeŋŋamba kyekugamba singa yabadde ng'ateekwa okutambula agende gy'alaga kati oŋŋambe dokita bamuyise kulongoosa baana abantu bayimiriza mbaga kusooka embaga si kikulu ekyo kyakyeyagalire embaga kyakyeyagalire naye teri omuntu agenda okulongoosa omuntu kaŋŋambe singa yabadde dokita agenda kulongoosa muntu yeesibye omutima ng'omukuba miggo bw'otyo ng'oli eri afa kubanga ono okyamukuba yabadde alina okunyonyola baayitako kakati okunyonyola nina kyenkubuuza okunyonyola kyetaaga kukuba solido basole bamusizaamu solido emu bbiri ne gundi ne Lushoke ne yeesiwala bamusise ziri enkambu nga balinga abakuba omusota ate nga nswera bakuba bukyafu abasajja naye abo abasajja ababadde bakuba bw'otuukako bo nabo ewaabwe banna nze sirabangako sowe gyakulukuta ng'akulaga mu mayumba g'abagaayi bange abo naye nabo tubakube bukubi nenda kino kyatandise nedda nti kati nze nkugamba bwe nti corporal punishment si yeekolaawo kiba kirungi nnyo omugamba gwekyolowooza General Muhoozi taduumira magye lwaki teyayungudde magye naye akimanyi yandigambye magye naye yalese ebintu bitambule nga ki nomale naye ate abantu ababiyingiddemu obuyingizi bo balinga bebagambye ndi mugende mukube bukubi nedda tekikola era nze mwami Lushoke ye namugambyeko kimunnanga abantu baleme kuba bukubi bantu kubanga poliisi tugimanyi nti twogera nayo waliwo kye tuyita community policing nze ndowooza nti bebandirese abo bali mu section eyo ne boogera naki n'abantu daani okuleeta ababadde bateeka okuba mu national park kuba bakubye nga abakuba ebisolo
Nimekusanga kusubscribinga ku Focus TV yange bingi